This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Hi, this is Kasuku. You must be wondering, how did I get here? I'm here to tell you about Delta Cash. Basangwano anali ekizimbe kiriko Children's Clinic ku level 2 wogenda okubeera nga obasanga bagaba looni okuva ku million 2.5 paka ku million 5 naye bo bakugamba nti tebaagala kyapa, tebaagala sima ya kinno, baagala logbook. Emmotoka yosigala ogivuga kasitoka kasante eri mu mannyago ng'oleeta logbook mu mannyago ng'oleeta bank statement tulabe sente zo zitambula zitya ng'oleeta ne national ID. Kasita tumala obitunulamu bagamba nti wakati wa 2 and 12 hours sente zo obeera oziira nga zigudde ku account ng'ogenda abasuubuzi mugamba Kasuku URA emisolo gitulemye okukiriyalinga ebintu babikwatidde China osobola okuba ng'oli eyo ng'ogamba nti waliyo ate akaana kankutte njagala ndyerooni nkatwale wa Dubai ng'omanyi nti zijja olina diiru z'ogamba essaawa olina kakola ki jangu wano enaalya ku Delta Cash. Osobola ogenda ne ku website yaabwe www.deltacash.ug n'ojjulizaamu awo nga tozze wano byonna byonna n'obeera ng'obijjulizaamu awo ate akasente ne kasobola okubeera nga kakusanga ku akawunti yo gy'oli. Munaavaawo era Kasuku toyambye eggwanga lino obeera mu bya kisiru kati mbaleetedde Delta Cash. Bwe munaagaana owulira ffe tunaabeerawo banyumyako nti mwaggwamu wabi si wabi. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and tread like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you'd want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 15685. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Hi guys. Kankola introduction nga Kasuku bwakola. Hi guys. Welcome to Kasuku Live. Wale Kasuka teleza t-shirt Kasuku solo tula bwati. Ata so kusala ko hamba de muwairiza. By the akola bwati. Bajja kuvuba zisse. Akola bwati nagijja bwati. Kati nasoka ateleza t-shirt kwa t-shirt ebate tudde ku lubuto. Welcome to Kasuku Live. Kati beera ng'okolanga w'okola intro nga wakola intro nze nkulage nga Kasuku wabeera nga bamukyazizza. Nze mukole intro kandi gagwe Kasuku. Nze Kasuku gwe Kasuku. Olikola nga Kasuku wakola intro nze ndikola nga Kasuku wabeera nga banne bamukyazizza kiko banne baba banyumye nga kiriwo kitasi. Kati ndekera kaya tutandise mugeya yomusajja kugundi eyiye ku channel yetagenda tuzza. Bana guys, how are you? Welcome to Kasuku Live, and we are sitting in for Kasuku, baby Kuku, the buju the bitama. Kuku, we love you. I know you're going through a hard time at the moment. We are thinking about you, and I'm praying that
mukama akugumya ayongere nga akugumya. And they say whenever you feel like you want to cry, cry. You feel like whatever emotions, don't hold them back, just let them out. Era nkibaji jjajja yona gyali, she's very proud of you. Yes, very proud of you. I believe he knows that. Oh yes. Oh yes. Yeah. And he should step out. Let him give himself. You know, everybody handles grief in a different way. Very true. Nebyo webigwa kuku abaana bagambye bowe bali. Bagala bakuwe massage. Bali. Kasuku jukira bali bawagamba abaina ebigala ebinene ebiringa sausage. Nabi bakuterekedde bali wali. Abaana bagambye kuku you should come. And they give you massage. Yes, we want to massage you, Kuku. They want to massage you. Yes. Yeah, from top to bottom. To bottom. And Kuku, I'm ready to massage your legs. Only your feet. Byentagala mukwano. Obyagaza. Buto lisisobola. Amukwane buto liveko. Buto sibbi. It's a good thing. It's a good thing, eh? Yeah. Abasajja b'embuto jju. Mukwano kisingako kubeera n'oli ow'obunyama ng'olinga ayesigamye ku bbulooka. Oli muto. Obeera n'ekikuku kyo. Nga magumba gakola kigakaluba. Beera n'ekikuku kyo in peace. Kasika kesimu ne kibounce nga dudu. Tebagenda kuza ku channel ya Kuku wallahi. Tagenda kukomyawo. What I've done is not nice. I know. It's not okay. Kuku, we are sorry. Yeah. So, karaoke. I'm good. I'm very Valentine ya Saturday. Any plans? Oba, do you still celebrate Valentine's Day? Kwanga fe tukubanye no watugamba tova ku love. Ate tugenda ku love. Nawe bakola bate tova ku love. Ne Valentine eri wano. Ate tugenda kuva ku love. Ne kulu no baby muli tubifunye oba tetubifunye tetugenda kuva ku love. Ate nawe wali eyongo osubira okubeera ngo tuweereza ebimuli nga biri plain. To dating ambuzi. Sigenda birya. So, bisigazi. Yes. Sente chekikulu. Sente chikulu nnyo. Even if you don't put money, amanya abantu abamu bakuwa hard cash. The world has come to an end. Be romantic. Be romantic. Omukyala muteremu chocolate. Temuleete ono chocolate we 2,500 kanaana. Waliwo n'abeera ne ku street singa omusana wagwamu otayo kyadda omwana n'asumula ku chocolate nga ina aliko white coating. That is not okay. Yes, temukikola. Temugula buwayini obutategerekeka. N'ogulira munno wayini mu omutwalo gumu kitundu. Naye yaba wayini. Simanyi kiba kirabika. Ate kubeerako made in Uganda. Temukikola. Nedda temukikola olunaku olwaleero. Valentine mubeereko creative. Waliwo eyampa gift. Kyaka yali anejjako. That was some 3 years back. N'ateekako Happy Valentine's Day. Nateekako bu emoji just my love. Nga kuliko just chocolate, above chocolate. Ono baba mwerabidde some dark chocolate alina mugundi omwo. Mu supermarkets n'ateramu 1 bottle of wine n'ekibbuka nga kizitowa bwe kiti namuli manyi sente ziri omwo somewhere zeekwese karo ngoro okukwata sente zeyaguze mu bbuke nazikutera ku simu ne effort gye yateekamu nga bali bankubira nze nimba me I love flowers but I love flowers over why are you sure? Yeah, I love flowers. They make me happy. But just like I said, unless I look like a goat, don't send me plain flowers. So if you send me plain flowers, it means I look like a goat. I want to eat. So katabe batagenda kuwabira at all nga bali mu relationship. Beba singer. By the way, motive. Let me tell you, this season esawa zino katime ketulimu okuva kati mpaka Saturday bakayita atakwagala ob'omulaba. Hey. Just komao. Atakwagala ob'omulaba. Toyongerezaako byabaako yetta. Bagenda kujjako amasimu. Kati kamba kakasa ekintu kino. Kamba kakasa ekintu kino. N'owojjako essimu, n'otaleeta bimuli, nga nze nsazawo ngenda kukwagala, nja kukwesibako, nja kukwagala. Teri bakyawo. No. Bagambye wano abavubuka bakooye abawala okugaba their flowers sibanya their cookie abasajja bakikooye. Why would you come with your cookie to give it to me on Valentine's Day as a gift? Tosobola kukwata sente n'ongulira emipiira gy'emmotoka for example. Wembikuwa bigaana. Anti naye mbu babikooye ng'ebirabo. Kakati mukwano wagireeta gigaana. Zijizire. Bwaleeta cookie ye gigazire. Ali wagizira
By the way, mukwano muzire wamma gogenda ogule Jizire. or accessorizing Tugenda ogule ka tusiisa. see-through night Wama yobichi mukwano, soko Gambe, genje. nze tonight this Let is me what I can see. offer. Tubuzayo ennaku mmeka? Tubuzayo today nga nnya. Tubuzayo ennaku nga 2-3. Kati wabulayo ennaku 2. Oba nga wabulayo between from 48 hours, from 50 hours. Genda osooka okoleka Brazilian wax. Owulira? Then Nga wabulayo 3 days, yeah? So like meaning 48 hours is like 48 2 days. hours, 2 days. Yeah. Brazilian wax. Brazilian wax. Then bakukoleka vagisho. Bakikuba omuzigo. Bagita vagisho. Nyabo! Ebere ng'omutwe w'ekiwalaata, right? Nga it's like this. Right? Ankubuulire. Waliwo omwana gwe ngenda mu waxing. Namala n'okola ka vagisho. Noddeeka. Newatuno yamundabirwamu. Nogamba yes. Nogamba wawawa. Karo wansala. Andikidde wakyamu. Lwaki obuuza ebintu ng'ebyo? Sikulimba. N'abasajja bakimanyi. Abasajja bakimanyi. Ogenda n'ogamba omwana, era omusajja yenna. Omwana kakusaba lunch gaana, airtime gaana, transport gaana. Naye omukyala yenna wakusabanga ssente za spa. Ano gato za spa. Muwe ssente. Muwe ssente. Kasuku yabadde atugambye mbuno basajja bakooye yo cookie. Naye era Karo abagambye badde nsaba wagireeta gizire. Yes, ng'abawala olumu babawa ebimuli n'abikasuka. Naye wagireeta gizire. Mugamba I don't wanna. I don't know, Mnanga. I tried out that bikini waxing, yeah? Then I will never do it again in my head. Chenalaba nakiraba ne processing and ngamba sikomawo. Lindako. Batekako. Tebatekako ejo ngamba ba waxing ne bagira. Kati me I didn't know I'm supposed to turn. Nali manyi tukola tukoma wano. No, it's up to you. Munanga, I wish I knew. Hey, you're the one to tell them that I want on here. Waliwo bagenda ne bagamba kati giyise eno triangle nti kati kolamu shape nti kati gira eno neeno wano okalekewo akalayini olukuubo. Abaana bakola zi fashion and design eri baba shop ndalamu. Olimba. Kati wemba njagala baby cook nga batekako ka ke. Nga bakola fashion ya ke. Yeah. Wasanga bali experience pasana okuteekawo face ya Daddy natukaunga yetu kuku yera bawali. Yeah, ngashindwa. Tugenda funa sente mu musaga. Omwana yena sente za spa. Muwe sente. Muwe sente. In fact ngatana zikusaba. Wamanyi nti kibaby ekyo kirina okujja like next week. Wow, olaenda kwanga nya. Gambe baby, don't you want to go to the spa? You want. Go treat yourself. Yeah. Mwana jenga serera buserezi. Basajja banyumirwa. Zinatambula ng'ekibaata bannange after. I think it was too much. Edori yakozesa force. Magana wakyama. Abyanuma. I don't know. Now I can no longer survive without those things because so nkugambye. So mutegedde. Me I go once a month. Baba wabulayo 2 days to Valentine's Day, guys. Ladies, banange mwekoleko Karo abagambye. Genda okole bikini. Everywhere. Waxing. Yeah. Omale obagambe kati mumaze kati mukakube ka vagisho. Please. Vagisho olabanga facial. Webakubobeza. Kati ne vagisho nayo baina process yayo. Vagisho. Yeah, it's a vagisho. Yeah, you go and say over for who, but I don't know. And they even massage. Have a face. They also massage to awaken the area. Yes, kidding. Basajja banyumira indeed. Chusembozi. Kati chusa wamba bannaye. Guys, all the best for Valentine's Day. Never you have a right. Bwera bwolabanga if that guide. Kandi waliwo abantu abagambo tebamanyi they don't have tebamanyi love languages z'omuntu, tebamanyi kukola bintu bya actions. Even though it's 1 year or 2 years. Ngatamanyi. 1 year namba ngatamanyi love language ya muntu oba munonyako oba mukebera kibulijjo mubadde mukola. Buno nga yes gift person like ngebe bya gift mbwe celebrating Valentine's Day bye bikinze bibinkoya. Wabanga waye. Day bye bikibinkoya nga ye. Anti asigalirewo ye nga ye. Asigalirewo.
mwana wange omwereza message nakugamba Valentine anze bali nabengendo okola ate kati no school fees week ate badde ku Valentine anti kati n'olulala wabanga nga biri byomuwa nga abyetaaga wakukubira nga omugamba genda obuuza abaana be watwala ku ssomero anti kati school fees week awo wetutuuse anyway kiringa musajja kubeera nga buli wamusaba anti kati nade nina okolera kino mami wange kakati kubanga mami watutuuka wali akyamuli wakalungu ng'omugamba genda ewa mami yes we're not going to stupidify anymore namwe abasajja mulekera okwana abaana batalinamu yadde omwana atasobola nakwegulira data naye kufunye ku musajja nga kusaba airtime ne data naye gwe omusajja nansaba airtime seka osaaga nakugamba mami abasajja mubasanga wa gye bali eyo nga yeekaza mubajja wa bu data yamuweddeko nagamba densa mupezeo ku data waliwo no bali nga bayagala omutekedde kutugabane. No, we're going to make this very simple. Simanya hotspot. Buli musajja if you're planning on giving your mchala a gift muwe ekirabo ekimugwana ekimujjaamu okitegeera omukazi already atambulira ku boda oyagala mugulira mmotoka tandika ne piki mugulire piki Rachid tamugulira mmotoka mugulire yo piki Rachid anti mugulire yo piki so that waba agira esobola muleeta ate at the same time mukolere ku ssente naye banna omukyala omusanga nga alina emmotoka mugulire emmotoka endala. You get my point? I get the point. You get her another car. Oshegedde. Hey. So that at the end of the day, if you get me another car, eri oba nedda mu Uber, abyabadde akusaba bigenda kenderako. You understand? Okay. Tutambulirawo. Oshegera. Kiringa kubeera mu bbaala, bakusanze onywa siminini ofu ate osaba bbereya. Kikyamu. Tutambulire ku levels zaffe bye tusobola. Ate bambi dear boy child teweewola ssente sanyusa mukazi ku Valentine's Day. Lwaki? Mukwano zeewole. Gwagaba muno lwaki wakwana ng'oli mwavu? N'omusajja omwavu takkirizibwa kwana, takkirizibwa kugwa mu laavu, takkirizibwa. His body is not even allowed to get warm by even 2 degrees. Bugumya ki? Oh God, Carol. Wolaba omukyala ng'ayinza okutandika okustimulatinga, close your eyes, think about anything that is going to help you make money. Stay focused, look for money. Be focused. So abaavu temulina ku celebrating a birthday, temulina kukwana. Temulina ku celebrating a Valentine's Day, temulina kukwana. What are you celebrating? Another year in poverty? Tekikkirizibwa. Banna kati omwavu talina ku celebrating a Valentine's Day kale yeetwaleko out. Tekikkirizibwa. Nze mikwano gyange nagigamba saagala muntu ankolera WhatsApp group mbu tukole group tutegekere Carol birthday. Tebijja kukola. Nedda. Sikyagala. Era yali agezesako kikola tokiddangamu. Si mu bubi. So Carol. Nedda. Kubanga kati mwesonze mukoze pate mutuuse eri mwekukkuluma ono yaleeta ntono ono yaleeta nnyingi. I don't want those. I live within my means. I want all of you to live within your means. If you want to give me a gift, give it to me. Nze sisabangako omuntu kuncelebratingira birthday yange. Oshitegeera. Just like I'm not going to start standing here and tell a man, by the way, abawala muyina ebintu ebyekisiru bye mukola osaba otya omusajja ekirabo kya Valentine. Oyagala bakole batya? Okole etya? Tategeera. Muna mbabera busy. They don't remember. Tugenda mu Valentine. Oza walo oli alina abimanyiiko ebyo. Omusajja. Carol saaga. Nedda. Joke about it, it is okay. Nate tokisulako. Okay, so if I know I have a busy partner, obanga ali forgetful, nkole ntya? Nobody is too busy. So sina more reminder. It's a matter of priorities. No one is too busy. So shekeza bawala bawereza message nti no, honey, tomorrow Valentine's Day, bachambai desperate, tebachiddamu. Tomujukiza. Okay. If you're talking to him and you talk to him, mugambe, Valentine is coming. Shogera mulundi gomo chiveeko. Where am Be sigala kukuteekayo obu status. Take yourself.
Hey, and I. Anytime now. We are going to see heartbreaks. We're going to see tears of joy, tears of nugu, and tears of sadness. Oh yes. Amaziga gagenda baga mirundi egi. Satu. Waliwo musanyufu. Nga nze ngenda beera musanyufu. Nze ngenda kubeera mba Mama Association. Ngenda beera musanyufu. Kati tulinayo ne tears of jealousy. Jealousy. N'okaba nga tuyo jealous. Nga bawadde mujjawo ekirabo. Postings. Okay. And if you know you people are sharing a man, please wait for the other party to also get. Mugenda kubiza abantu pressure. Guza kugamba abantu bagenda fa. Anti waliwo abantu abatatuula baside chicks nga bakisussa nga tatuula. Abantu bagenda fa. Kubanga there are scenarios where men abasajja abamu banyiiza, kimanyi olina abakazi babiri oba basatu. Maybe tebali official whatever. N'ogenda osanyusa ate side chick newerabira owewaka. Owaka naye muweeyo ekintu. And take her out. I know it's not even a public holiday. Thank you. Kati speaking of side chicks, manyi gwatira okwogera, you always talk about bani obuulirira nnyo abawala abo naye tebawulira abaliwo ate leero abavubukavubuka abo abagenda mu kirabo abakyakala biki. Sobola ka video ke nalabye. I think muti abaana bw'anaakafuna ajja kateekayo. Nageze nenda baka video ng'omuwala akoze TikTok gundato babanyi we babeera. Nkimanyi kyokka kawala kakalinga kali mu early 20s like 20 or 21. Nkimanyi mbujja wange wamblokinze naye kankugambe. Nkalabye wakalabye bagenda kabateera yawo. Soko bateeka. Naye kankugambe mujja wange. Wadde wamblokinze eno nkimanyi ka video bagenda kakuwa ko valentine omusajja nzamuyina. In fact yagabe tugenda genda out gwogena sigala waka agenda n'okumpa ebirabo yambuza birabo kibyennina era kakikulume gwe sigala ewaka ng'ofumba. Ngamba woman twakava mu bizibu recently mbadde manyi tubiyigiddemu. Nga tutuyiga days nedda tebiyiga tumanya Diana tatuyiga tetujja tetugenda yiga sekati natulidde omwana nengamba katwakyo provokinga omuntu wewaka kale maybe wewaka yakunoonya n'akuvumaavuma n'akublockinga. I'm not even inciting violence. I'm not even supporting anything that is being done. Naye abaana ab'obuwala nnyongera bagamba bagenda bakuba bagenda bayira asidi mugenda fa. Nkiddemu bagenda bakuba bagenda bayira asidi ate mugenda kufa. Wali abantu abawangaalidde mu bwa side chick by the way nga bafunyemu ebintu nga bazimbyemu n'okuzimba nga gyali naye nga takigezangako kuyingira mukyala wawaka nga wamusanga wantu asobola n'ofukamira because they know their place. Okitegeera? Yes. They know their place. Yeah. Naye kati ebintu abaana ab'obuwala bye mwatandisa ebintu ebyo ebyekisirusiru temukyabala mu bantu magezi. Omukazi oyo tomanyi gy'avudde na bbaawe, tomanyi bye bayiseemu okutuuka nti bbaawe afunyemu kasete akasobola okuspendinga ewaka najja n'aspendinga ne ku ggwe. Okitegeera? Because at the end of the day people will want me to come here and say abasajja it is your fault nti abakazi balikola bino ebintu. At the end of the day, we're not going to stop men from being who they are. No. If a man is a cheat, if a man is a serial cheat, no namuyisizawo ekidomola ng'okyambaza skati, ajja kigoberera. Okitegeera? Because ne pakisa abadde agudde n'oggwa. Nawulidde. Agambye kuno ogwana gumanyiira. Ayino tolaba abasajja bakwata n'enkoko nga yalabye enkoko n'agamba oyo enkoko erabika bulungi n'akwata omukadde. Mwegendereze nnyo nga tonnatandika zaalira musajja nga tonnakkiriza kufumba fuka mchala mufumba kusacrificing abulamu bw'okugenda in a marriage with someone. Soka mwetegereze. Kolaiko kaka background check, right? Olaba bino ebintu bye tusiba tusonyiwa abasajja. Men keep warning us naye tetuwulira. Kubanga nze kyemmanyi these men are intentional. The first time nakugamba sorry nakitinga ogwokubiri nakugamba sorry n'omukwata ogwokusatu era nakugamba sorry enkya nagamba will you marry me era n'ogenda gwe mu mutwegwo ng'owulira nti nno n'atandika okufumba omusajja ono tagenda kukola bwonzi agenda kyuka ajja bikola. Abantu babiri waneeno wammanga abalina okubeera nga mwegendereza. Abawala abayingirira abakyala b'ewaka mwegendereze. Okay. Abookubiri ba baby mama abayingirira omusajja he moved on
afunye omukazi omulala buli kaseera maama gwe omwana wo alwala kiro from midnight onwards omwana wo senyiga amutabukako kiro mu matumbi budde omwana we ajjukira okukaabira ku taata we ayagala omubuuzaako ku ssimu abijjukira kiro nga bali beebase saawa 9 ez'ekiro taata gwe omwana naali wano akola ki akaaba ayagala kwogerako naawe awo omwana wajjukirira okwagala kitaawe wajjukira mbu baby mamas, if you know we're having omusajja namuvinga on yes olaba munange bana basajja nno olumu nabo balina ekizibu they don't know how to set boundaries as men true. And that is their problem and they don't know when to tell you it's over. That's another problem they have. You don't. Abasajja bano balaba kyenyini kyembadde ngenda okugamba. Let me tell you something. Nedda abasajja bano bakimanyi and trust me if a man wants to set boundaries ajazisetinga akugambe never tojjanga wano nga tongambye yes tonkubiranga simu saawa bwezi ti naye kankubuuze baby mamba banoonya kyewaka nga omukyalo omupya gyali omwana oyo teri muntu mulala asobola muleeta mbuuza mpulira teri muntu mulala asobola muleeta ye waaba aleese omwana lwaki aba asigalawo si kwe kwakuzza ku mwana tebamuzizzaako nolowooza nga naawe wooli nange kitegeeza kati omukyala muto oyo aba alina okubeera omukambwe n'omugamba nedda you better talk to your baby mama. Let me tell you, these men know exactly what they are doing. Akyayagala okutapingako in the old waters nga ne wano eno naawe wakyakukomeddewo. There is no man eyakyawa obulungi eyayawukana obulungi ne baby mama we and I'm not telling men mbu hate your baby mamas. No, walina okubeerawo. Sikyayagala ziyita boundaries oba nziyite ki? Walina okuba wakasengejja n'omugamba mukwano if you're calling me I hope it is about the child. Yes, we can remain hero high. Tata gundi anti kati school fees tata gundi anti kati kineno. Unless era omusajja yenna gw'olabanga tannayiga ku setting boundaries between him and his baby mama. Either they are still banging nga bakyali mu bintu byabwe because you see baby mamas nabo batuuka ekiseera ne basiruwala kankiyite bwentyo omusajja omulaba alina omukazi omulala naye ate n'oguma n'abeera nga bali wakuyita nga kibeera kiki ekyo anti aba asuubira nti omusajja nayinza okwekubamu ne baddawo awo unhealthy competition neetandika anti kati omusajja creatinze competition between these two women obukyayi ne butandika and all that nonsense. Plotting netandika eyokwagala okutta omuntu. Netandika kati obaka mufunira abasajja bamukube bamutte bamuraping abasajja be basinzo oleeta ono nonsense. Nange bwe ndowooza. Okitegeera. Kubanga kusanga oli mirembe jo. Olaba n'abakyala nti nno atulugunya omwana wooli waneeno. It's because of akamanyiro okitegeera. Ka baby mama baby mama olimba. Anti kati olaba omukyala yakugambako dda munnange gundi engeri gye yeeyisaamu gundi ajja ne wane ewaka gundi akola kinene lwaki ate wemba siriiwo ate ndaba ono oba yeesinappingira mu nju yaffe lwaki masembwa nti yadde aleese mwana n'aleeta omwana nafuna n'obudde obubeera nga yeerekodinga zi vidiyo wanene ate nno baziteekayo gwe ozirabe okitegeera nkitegeera. You've talked about it the first time the second time ekinene nnyo the third time omukazi tagenda kuddamu kyogerako but you see at the end of the day oyo omukyala later on ategedde nti nno okyerya ne baby mama wo kyokka eno womuleetera omwana alabirire obusungu okitegeera nkutegeera kati at the end of the day tagenda sobola kukuba gwe omusajja tagenda sobola kuba mama w'omwana agenda kola akantu katono unknowing ate obusungu abuse kwani ku mwana mwekye mutalowoozaako bababi mama balina akamanyiiro n'enjogera ebeera anti gwe wazaalayo okuzaala anybody olaba abalalu kukubo bazaala bale I know they feel entitled by the way Kasuku asiba abagamba ba feeling entitled naddala ba ex baby mama ye ku macha talina boundaries najja ku macha n'abakonkona natekawo omwana bagiyita self importance olira ali mbona omwana siwo leta sente za school fees oli eno we kyokka olumbye omusajja nange lumu bannange bajja kunkubira baby mama mbeera mbiraba ku social media nenga bannange kati ne weewunya baby mama kati buno obuwala buno obuto
olumba omukazi wewaka nokola ne video mukwano wambula okenze mukwano omusajja waba awulira akyakwagala n'omwana wammwe asigale nammwe mubeere wamu. Otherwise, if you get to know that this man is dating someone else, manya oweddeko. Look for yourself. Otherwise, bagenda kukipingirawo ate enkya bakole emikolo ate osigale ng'oli bitter. Oshagira kyenkugamba? Kati gwali eno oba olabanga ensonga za baby mama zikususseeko no genda. Release yourself, go find someone who will actually respect you. Nga tonnatandika bulogo, wemutwe mutandika okuloga abantu. Ate baloga ennaku zino. Ogenda tandika obulogo, ogenda tandika okulowooza okufuna abakinjaaji bagenda bakuba omukazi w'abantu. Ogenda tandika ebintu eby'ekisiru. Genda. Nene abawala abato kalusiga. Kati bana abawala abato betubaddeko. Twetaaga kale iPhone 17 nkimanyi yeriko naye si bya mpaka. Ate kuraje. Ne 11 osobola ogifuna. Tekijja soboka. There's a service bakola karo. Just because akulaba ina iPhone 17 ndagamba ngenda gifuna kama mbaya. Ngagenda ngakola bye bamugambye akola gifuna. Ati tebagenda lekeraawo. Ne kyovala banze kugambye bagenda bakuba bagenda bayira acid mugenda kufa. By the tebagenda lekeraawo. lekeraawo. Tukyakimenya njagala mukitegeere. Dayana okufa kwa Dayana tewali kyekwayigiriza muntu yenna. Bagenda sigala nga babikola. We don't have any evidence. Kituufu kyamusiza. Allegations, yes. The allegations are there, but we know these things happen. We have seen them happen. Waliwo omuwala bamuyita is it Aga Faces or something? Era naye wa ku TikTok. Yavuddeyo n'anyumya nti ye kyaliwe mukazi mufumbo yategeera bulungi nga akawala kali eri bbaawe kasiiba nako katandisa omumanyira nambwa nfunirayo abayaaye buli omu ayagala meka nti ayagala 2 egyo 800 abayaaye bana baleete njagala bagende bakakozese bamale bakatte. Kale ne bakutta ku 800. Ate 800 means you're that useless. Unfortunately, I'm telling you the real truth. Abaana bali batira 3 twala. Because people are hungry. Let me tell you, people are broke, people are hungry, people are desperate. Shagel. Emirimu teri. Abavubuka bali eyo batayaya. Oshagel. So they are becoming more desperate by that day. Abantu baluzinze emotions, baluzinze feeling. Waliyo abantu dodonga ayogeranga okutta omuntu alabanga nkyusizza ensingo y'enkoko. By the way nga ye takimuzibuwalira. Bamuwaddeyo ekyasatu. Agenda kujja kukyusa ensingo mu byekisiru. Nze mbabuulira. Bannange. Kati speaking of that as well. Era nkwanjaga kavideo akalala tyaba n'akatekebwa n'abakafunye. Omwala yagambye kenkuzanyiddemu era yafuna omugagga. N'amugamba ayagala mu. N'afuna olubuto. N'agenda omugagga n'amugamba nedda nnyabo. Tekisoboka. N'agenda akole test ye mugamba ali positive. Ne bamugamba omugagga agambe tugende mu ddwaliro eri. Eddwaliro ne bagamba nedda oli negative. N'agamba nedda babanzanya ku mutwe n'addayo ku ddwaliro eddala ng'ali positive. N'agamba nze kaka nga ndagenda kule test again n'agamba test njirinze nkimanyi egenda kuba ngeri positive kubanga you know I am pregnant wadde omugagga yeegaana bwagaana my pregnancy. First of all, I don't plan to keep it, yes, but still namalagana I'm going to expose the married man because I also know the woman. Abaana abobuwala. Yes. Kimanyi nti n'abaana abasajja omusajja okugamba nti nno nzali bananyino malonzalirayo akaana olumu just ziba layini zaako. Zakwalia. Abagana simanyi lwaki temutya kitonde ekisajja. Bagamba njagala nzalira akaana akakufaanana. Kayina eliiso lyo. Oh my God. Kala yo. Yes. Never know kaliwe katunula. Bakalimba liyo. Riri. Chichi. Riri tokeza. Yakukola atya. Wakati amuliwa kalungu. Namala nadduka. Rita. Yakugamba nenfuna omwana. Ng'akufaanana nga alina kakala akako. Empumi. Tembadde ngenda kugamba. Bagala nnyo abalina forehead. Sajja yannimba empumi. Sajja yawaana empumi yange gwe ddodo. N'ogamba my friend. Nensoka netandika okukwata zi ponytail nenzizaayo emyezi ng'egi. Gagambe ku mpumi yo. By the way, let me tell you, men are bad people. Men. Kyokka ffe tuba tuba okukweka empumi nga ngamba mutyaba nkwegayirira making sure tukola bwe tuti oba tuteekako akalango kadde wano waggulu nga ndaba empumi kumba oli gy'ayagala. Moment of silence. Waliwo agamba n'okugamba nti njagala nnyo engeri Kola moment gy'otambula. of silence. Kati sirikiriza katutya ku basajja katono.
Men are bad people. Fear men. Nchirowoozezzaako Kati ow'empumi n'alagawa. omusajja yampa n'empumbi. N'alagawa. Dodo nakola buli style ya ponytail nze. Omusajja alabe empumi ate oba kyajja ayagala. Nkitegeera because they say you have to keep being attractive. Gwe. Ngambula olaba abawala abakola babiyita batya hair transplant. Ekyenyi kikendereko. Nze nga njagala batoolewo zino zeyongereyo keno omusajja alabe empumi. Mina bad. I don't think there's some friend of ours. Yangamba kati omanyi mwe byomugamba msimanya I see my future simanya in your eyes. Yanga future jiraba wano. I see your future in your forehead. Yeah. Now your forehead is like a mirror. Yangamba you can sing for me and for you and for our whole family. Yangamba yeah. That's the man. Abasajja. Wamugambira oli pregnant nga blocking ano gamba ate ow'empumi yalaze waliwo kamima katambulanga n'agamba bannange. You said we're supposed to have 3 kids. What happened to that 3 kids? You've blocked me now. Waliwo oli yayangamba tuwandike n'amanya ge tuba tutuma abaana baffe. Ndabira ddala future tetuwandika amanya. Dodo mmwe mwabaki. Gwe wakola otya? Nga n'erinnya lyakyuka. Mami Gundi. Sekaro. Men are bad. You guys, men are bad. Men are so bad. Men you're so bad. Kubanga basukka wali kati basokanga kati olabanga mutyaba nga mu kaseera abeeraka nkyala mutyaba. Hayo line eyo njimanyi. Nogamba yinza. I have arrived. Gogamba omu bwati kumbe mutyaba. Ole mwa. Nekiki. Tojja tukanga kukyaliko ng'omanya alina line gwagikubisa omanyi naawe. Kati ate olaba let me tell you something. Before, if a man starts blocking you ng'olaba bulijjo adda akulimba. Lindako soka weewemu seconds aga okunyigira oyo omusajja osooka ofuna ekikuti ogenda opakinga amayinja. Ogende gye bahangingire. Wamanyi nti mutyaba mikono gya mutyaba gyani nti Ronnie Kuku okyegera Joel baani abo kati tuukawo sooka okubeba Ronnie amayinja because the friends know nga mutyaba tonnamukwatako mikwano gya mutyaba giba gimanyi kyekinuma by the buli wojjawo nga mukyala waffe omulungi naye owozezza mutyaba kogwe omutyaba akwagala nawe nogamba w'omalaawo sigaza mukota y'amayinja. Ononye mutyaba yennyini. Nedda mutyaba tonnamba naye ddolooza omukwatako. Ogende wa. Kota y'amayinja. Gende wa sister wa mutyaba. They always have that one sister. They trust. Newa ate kati ekisinga okwewuunyisa 90% of these men who gave you talk to my sister. This is my sister's number. Taba sister. Tekiba na kisista kya. Ekyo nakyo nakitegeera taba olaba mutyaba. Ati genda onoonye oyo sister. Eyo kota nayo gimumaliremu. Ba amayinja ago. Kati ogende weetugende ne mutyaba. Asikulimba. Bana ntwe mukola sibirungi. Bana sibirungi. Ngomanyi okubeera ng'olimbye omuntu ng'alaba yatuuka nga mukyala mufumbo. Because kati jjukira ffe abakyala bwe tugwa mu laavu. Tubeera stupid. Already waneeno. And desperate. Omutyaba kasatandika okuyita mukyala mutyaba. Already weeraba oli wako oba obeza ttooke muli mu maka ozadde abaana byonna obeera already awo wabiraba dda ng'osevinga n'okusevinga mu ssimu yo mukyala mutyaba period. Okitegeera ne bu emoji n'otandika neme okubya n'ebifaanani already obeera weerabye buli kimu okitegeera already obeera ne ku status kati nnanga abamu love ng'etutabuseeko ne ku status ogenda n'okyusa awali single godzigaalo n'ogenda n'oteekawo married. Waliwo n'abatagiga whom they are married to aba tebatagiga they are n'atuukawo nze owange ndi mulagayo obugalo tolannaabako ka challenge ko ku TikTok. In fact njala when you show girls the man that is making you happy tukuke nakala bana ga challenge ako kazesa no labo no obana when you show these girls the man that gives you money nga bamuyola wongenkoko bali babba ku mwana ow'obuwala even when you show them the man that is making you cry
they want to go. Yes, Ate to see singeza tears agambe why akaganda. you're crying. Where did the sweetness reach for you to start crying for him? Hey, why are you that obsessed with him? Why? Akwisa bubi olimba. Nedda abasajja oguna mwaka just mwende like mwekubeko mu mutima ogambe bamishikalo leero sijja kirimba kacho kanjireke. Omusajja n'akulimba n'ava wano n'akulimba mbu abadde yeebase olunaku lulamba mbu simanyi essimu yakoze bikikumba obedda alina akakola kakafuluma waliwo akamulize. Balimba batya? Abadde busy olunaku lulamba abadde ku mulimu. Naye baayiga busy. So busy. Kigambo kyajje. So busy kati naawe tayogedde naawe okumala ennaku nga 2-3. As so busy ate nga nzire waka nga ngwa bugwi. Kwegamba just walking now. Kwegamba wayingira mu nju bwati. Kireka ne mu buliri tatuuka gwawo ku carpet. Oshegera. Ne se tafuna kujja kugicharginga. Kati wasituka bwati. Nga naaba ng'ayola ebintu ng'agenda tafuna na budde bufulumanju ate afuukira bwawo busy because that's what busy means. So exactly. Oba talina na budde bwo as well. That's what I know about this. Kugamba nti nabadde busy naye ng'ateekayo ne ku status. Okitegeera. Nga n'okuba ne simu yange eri busy n'akugamba mbadde busy. Let me tell you, me, I talked to God and I told him and God promised me that for men, the fire that is going to be on their side of hell, it is going to have piripiri. Like bagana kwa abateramu kone ku bulungo. Nga boogeramu ku spices kwa abasajja batu. Yeah, betagamu kone ku kamulali because men. Ajja n'akulimba n'agamba nze gwolaba ndi single sina mukazi sina kumba ino olukola lw'abakazi n'abaana bali eyo. After you get pregnant. No, enough to tebakyakugambe ebyo. Bagamba balina line mpya. We broke up. Twazalayo omwana omu but it didn't work out era ali eyo in fact yafuna n'omusajja owuwe kati eyo twogerera ekitugatta mwana era n'olumu soogera naye njogera na maid waabwe n'amuwa ssente kibe mukwana enkya wayita mmeka ngali pregnant ne waba nga tannafuuka pregnant nkugambye businapu buluma ate bamadaamu abo babeera bamanyi nti kati omusajja wange adatinga ninti gundi asinapu kaluma for some reason algorithms zino zimanyi engeri okukaleeta n'omulaba buli kaseera ng'ali mu lujja lwe wabadde weesinappingira munaga nange ali mu lujja ali mu ddiro wabadde yesterday n'ogamba I know this sofa set n'ogamba tekisoboka n'agenda mu ffumbiro bamala okwefumya ogamba I know this kitchen ne Carol basajja bano beetaaga kutuga ataga kazi gamanyinga. Why are you inciting violence? Because I know them. No gamba I know this kitchen. Nabaddeyo ku weekend. No gamba eno sofa set njimanyi ya. The good thing Valentine is on a weekend, so abakyala mbadde mbasaba nga twagambye genda collect wax ate kola full body waxing. Mugendeyo kola full body waxing, kola vaginal, then omwami otukwali omugamba baby what's you wanna. By the way, weekend marriage wali omusajja muvuka nga ali wali bamukolako pink lips. Nange olemwa sina manyo lunaku olwaleero pendeka nengamba gwagenda okufuna. That's why I don't like these men who lick their lips. Dodo ine ekizibu okimanyi yabadde yekolako ng'agira pink lips. Tugenda mu Valentine ne bamugira ne eyebrows. I'm serious. Dodo tugenda mu Valentine badde njagala okutegeeza nti no pressure gye tuliko etumala totwongera mu bivumo by'abantu bye mbadde setegekedde lunaku lwaleero. Pressure gye tuliko etumala bannange wonsanga ku kkubo olaba kana kayimba ka bebe kulu akalwa tugenda kayimba okuva 14th ekiro. Abaana bagenda yimba nze sigenda kayimba aka 14th ekiro akalwa konna 14th ekiro kusambika bakulabira mu kkubo ng'oyenjera ngawuza oba wabaki kumbe mama olojja mukwano. You will know the meaning of that song. You know the meaning of that song. And era bwolaba omuntu nga atambula yogera yeka from 15th mubaleke banange wasanga omuntu n'omubuuza how you nakusoza bagamba naye tontawaanya muleke muyiteko waliwo abeewamba ku Valentine's Day nakugamba baby nkubuulire bampa omulimu gwa up country nerabira okucommunicatinga. But even if you're not around, the flowers can reach.
Yes, send on our phones. Me, that's why I love the other story. Gender be no jemba denkula go omwala wechiso. Bakakale sagala violence, but sometimes chikusukako. Omusajja yeganya olubuto omwana nagamba, "Weganya olubuto." Kanje kyennyumba. Najukubako omuliro. Fena katufiire. Ate weeganya. Ongamuna mbugo tozala ku Sunday ku weekend gwe tozala. Ha. Ebintu abasajja babitandika ddi bikyebyo. Thank you. Waliwo yagamba ne mufe waffe waliwo mwana omusajja yamufunisa olubuto sabo n'amugamba mbufe omuwala yalufuna mu October. Omusajja n'amugamba mbufe waffe tetufunisa bakazi mbuto mu October is it? Mwezi ki ogw'okusala embalu? Mbufe waffe mwe period simba sola kufunisa olubuto. Agamba na this science na be the science we study in school and na new science nagamba please I beg with me saga omwana yangamba nze nawunza omusajja yanga ate yeekaza nagamba gwe buuza baganda bange oli nakugamba nedda mukwano nze I withdrew nogamba you withdrew mukwano byasigalayo what do you mean you withdrew no inamu osungu anti aba withdraw inamu osungu obusungu ba genda osange mukwano gwo ogenda omusinikireko ebinnyo bakubempi ogambe bankubidde ki ng'omuntu alina obusungu love egwisa ddalu banango bakiki bateeka mu love you people but I need to understand by the way kyogereko okimanyi osobola obeera awo ng'oli composed bulungi nga bakulaba bulijjo ng'onyumya bulungi ng'okola emirimu gyo bulungi n'ogwa mu love mu weekend newekyanga newekyawa depression appetite nebula nosiiwuuka kati fe abantu abamu mulina otusaasirako kwanza eddodo olaba obuzibu bwange nze wemba mulaavu naddala ng'omusajja waali awo ekyagako mba sikyamanyi ssala kkubo mba siraba bulungi I have night vision issues like obeera olina okunkwata ku mukono all the time ntambuze buli wamu okitegeera sometimes mba sijjukira fooko bagikwata batya olina okundiisaako mukitegeera olina okundera. You understand? You get my point. Basimanyi kwebika olina okubeera ng'ombikako. Mba buli kaseera neerabirayo ebintu byange which means I have to put on your sweaters all the time. I need to put on your boxers, please. Waliwo omusajja. Dodo boxer yani gyoyamba. Ebe fanane. Ntiaba boxer eyita wano eyita mu hips no dodo sagala atandika kwewayiriza do you know there are men who have big bums dodo sagala wowayiriza abasajja balina amabina amanene siwe wali obadde n'omusajja alina big bums I'm just telling you no it was way back sikati of course not wewayirize kati right now no not now those days the Gamba kimu obeera ofuse weapon of destruction boza kuyuza bakazi bamujja ne mutwamira boxers ne muzileeguula nengamba abaffe badde kugamba munange ono gaina edda nagendangayo njagala vest na jacket nze ne boxer n'amasaawa edda anyway nobbe sawa ya muno ogizaayo basibye sharing is caring kati ambadde kunyumiza we are already sharing abavubuka babanyira omukasajja ono edda by those some years back which is okay secondary high school love akoberera munange nze no jampa biki nengenda nayo enkeera nga nkubira hi baby how are you wakati eyo good ogera okomawo dimples namugamba I don't know maybe next weekend or something nagamba bwoba ojjanga ne jump eyo nengamba yo kidding nagamba ya nali ntute ne bottle as well bottle y'amazzi nagamba ne bottle gire anyway sabizaayo nagaana n'abasajja temugenda sobola nagaana in fact nakwata jumper nenjiwa wa boda abasajja then bottle nenjiwa omukozi nankubira essimu agende ŋŋaana nangamba omutima guŋŋamba jampe oba mukopi waliwo abantu abakopi bunakugamba kyokka omugamba waliwo yagimuwanga muwala then omanyi bana abajja nagamna kumyawo bintu byange nkugulira jacket nengisanga mu muwala ogikola oti omwamba by the way nze just ninzeko after valentine ngenda genda mu gym naye nga nginze kuyiga kuba kikonde okuba abawala ate olumba muwala bagamba olumba musajja abawala mubaleke mwembi n'omusajja omutwaliramu ya omengena bakuba
Ojimanya omusajja jana akulimba mbuno nze golaba nze ndi single nze maze simanya myezi emeka nga zirerera ng'omanyi nti ali single. Omubuuza nakugambye dda nagamba she's just my baby mama. We don't have. She's just a friend with vibe. Kumbe friend kugirako ebirala. Naye tujogedde. I don't know what I'm going to do, but men. Era me I support those women. N'osaba emmotoka mbogikuddize ngi nga nzijjako emipiira ne ngikuddiza nga ya bitundu bagireeta wakiri ya bitundu. Okumanyidde. Katamboze kati batagimuddiza. It's okay naye nga ya bitundu. Courage. Yamanyi oba gifiirwa oba ateekamu ssente I don't care. Era aba bagenda gitimera ku breakdown. Abamu bazipangisa nti. Yes. Ebyo nabe nabiyiga. Nabiyiga bo bazipangisa mpunakuba emmotoka. Abaana ab'obuwala. Yes. Mukyakiriza abasajja ne babawa emmotoka nga tekuli kadi yako. Ate akugamba bagiprocessinga. Kandi bagiprocessingira bbanga ki? Nakugamba gira ovuga kadi ngenda gireeta. Kati awo gisigaza. Waba namaliza kadi onaje. Ate naffe ne tupostinga. Nentekako wali Dodo, olaba Carol wali. I'm celebrating my Dodo. Yeah, I'll snap you and I post. Then after a month ago, I don't know what happened to the other car. They take it. No, I don't ask. If I don't see the car, you keep quiet. I just know. They took it. Nasadira chimutuswaza wemutyo. Chichi. Chibawaza. Anesimanyi. Chibawaga ekito. Abawala ate balwanira nnyo abasajja nakuba kisusse. Balaba ku Snapchat. My man, leave my man. Competition eri wali. Karolo kyenalabye mboli agenda naku. The only time I will post a man. Soko nyumye. Njagala kulaba. Nenda bagamba omusajja ngenda muba postingira ku wedding day. Awaba afuse wange. Yeah, which is okay. By the way, okimaliriza. Ate era kijja sinzira mu modu gye nabaamu nnyinza ba postingira enkoona. Oba ekibegabiga. Oba obwala. Waliwo akafaananyi ke nalaba nga gaya propose nze naye nga gayi bano bamutaba be babi editing ne bablowinga face nevaawo nga waliwo space mu comment section. Mama omusajja wabya mubbi. Omusajja wa mubbi. Omusajja w'abandi. Wama women, if you see a man that is being mistreated by his woman, still the man. Chechirewa. Abakazi bakambwe nakusomera abasajja nabo how to treat women right. If you see a girl suffering in her relationship, still the fool. Leave the other fool to suffer. Take that girl and show her a candleland. Do you believe in putting all the eggs in one basket? How many multiple people? How many eggs do you have? How many eggs do you have? I have multiple eggs. Heart breaks. No, my dear. Carol. 2026. Tugenda mu love. Tugenda kubba abasajja. Nanze sibba musajja. Nze ngenda kubba omusajja wa. Teri musajja gwe babba. Nkooye. Teri musajja gwe babba. Teri musajja gwe babba. Babba Carol. No. Omusajja ajja nga yeeyagalidde ng'alaba avuga emmotoka n'agipakinga mu parking y'omwana omulala ku apartment n'ayingirayo baba mubye. Buli baddogo babakozesa ddogo. Kale. Continue. N'ayambuka n'anaaba n'okunaaba n'aggyamu engoye zonna ne boxer n'akola byakoze. Nze nabagamba omusajja gwe ndiwolereza njagala musange nga baamusibye emiguwa. Ate ng'emmotoka yagirese ngeri gye yabadde ku hotel ne bamukidnappinga ne bamugya ku hotel ne bamuleeta ku apartment ne bamusiba emiguwa ne bamubanamu ne musanga bamubye. Nagamba olaba baby bankozesezza. See, they have tied my hands. I will forgive that man. But Carol, do you think kubanga dating broke men tekiriyo we are tired omusajja omwava alumya omutwe and negundi yakyogera research nagamba naye abasajja baavu how dare you? It is not a crime. It's not a crime to be broke, but you can do something about it. Kale, date within your levels. Do something about it. No. Why are you okay, dating when you don't have money? Now that's the thing. Lwaki onkwana nga tolina ssente? Baba ate bagenda kwogerawo. Muli bamalaya. Muli bamalaya mwetunda eka neetunde. Lwaki okkiriza omusajja atalina ssente akukwana? Ate oba okimanyi? They must. That's the thing. But for how long? Maybe that's the question.
in the long run ogenda okulaba nga musajja yali akulimba nga si mugagga ng'ogenda wakitegera ng'ogenda. But the way they are painting things out there, they are putting it out there as if all rich men are bad people. But they're putting it out there as if all rich men, like boba tomo jemu, agenda kutuga. No, by the way, let me tell you, abasajja okimanyi gye bali abalina ssente nga tebagala ozispeninga ku bakyala be baba bagadde. Okimanyi nti gye bali? Nga balina ssente nga bagala zispeninga ku bakazi. Be bagadde nga kye kibaganyo nga bakyanoonya the right people. Hello? Gye bali? Nze kati Carol, let me give flowers to some man here. Oh, Tia! Not my man. No, some rich man. I've never met him though. No, Simuma. Wamahalo. Carol, you're so fair. Carol, Wansala. I want to give flowers to some rich men. I've never met them. Not all rich men are bad. Yeah. Yes. There's a man who Mpulira kuno simulabangako. Musajja njagala mulabako nako. Bamuyita Amin. Simanyi bwafaanana. But I've heard bagenze ng'ayamba bendabyeerabyekaawo nawera yawako sente some guy called Simanya Chicken yawako Simanya Bashira Price yawako sente ani gwe nawulira siba mbalabaawo dunia baani asiba awa sente mbona emmotoka oba bamufuna batya, but I've never had anyone come out say yansabye nkole kino nga tekuli conditions yaŋŋambye munoonya oba munoonya Amin. Kasuku Bambi yamwako flowers wano. I think he's a good man. Money makes money. Money makes sense to me when it's in my pocket. Exactly. So me exactly. But I've heard about him. I know about him. Mula simumanyi. What about No, simumanyi. Simumanyi like personally, but ndabye abantu bawadde ebintu. Yeah. Ne we waliwo boys Demetri, I remember yabawako ku sente ne zibatabula. Kuku knows that story better. Kuku. But he seems to be with a good heart. Tatekawo condition. Bangamba agaba sente naye nze simanyi lwaki njagala kutegeera lwaki nze tazimpangako. Era amini nkuno. Njagala ntegeere criteria kijaweramu abantu. Jawerawo sente kwanga bangamba tewali conditions but tasaba tatekawo ebibatu. Mbu kati wabanga yakitekayo omuntu agenda kujja bagambe yantege kibatu. Enda tasakiteeka. Okitegeera. But Bambi, I mean wherever you are. But he gives both genders, so which means men and girls. I think akuyambako. So mune, I mean, sangali mumunange tuli sisinkana nkunoonyamu katono. Ate oye emmotoka ekyali mu Bond. Obyogedde, you're fake. I'm such a fake friend. Carrie, you're such a fake friend. But then there are rich men. Emmotoka egaanidde mu Bond. Carrie, you're so fake. Wonaaba omuyambako emmotoka okugijja mu Bond mbadde nkusaba nze. Agireko. Nga witness. Jireko. Nga witness. Obadde nga buy one get one free. As a witness, it was an innocent exchange. Yes, because mbona ne dodo wange ono munange. Mbona naye, yeah. And then waliwo omukazi yajja onagamba nti waliwo abagagate nga bali lwakaba abawala kibaganya okutegeera mu mutwe muli. Listen as to why golooza nti n'okudda omusajja omugagga nga ssente z'omukuddemu. Why don't you ask yourself towayi kiwali ozikozeemu toweekulaakulanyangako baba batweyambuliramu abasinga naye bannange okisanga Kampala kifu wanayo omukazi bwe yatugambye recently mbuno batweyambuliramu abagagga buli musajja mugagga mulogo Noazina bwabasinga. Let me tell you, mugenda kujja this nonsense that you people are doing. Let me tell you. Dodo. Carol. I am speaking. Ngaze kujjako blessings lava blessings chizoyina nga kusinga sente. Mulekera okwewa self importance. Nange tufudde bannange. Wamma kankubuulire. Ndabye ku basajja abayina sente ate nga bazigaba ate nga basanyufu mu kuzigaba. Then ndabye ne ku basajja abayina sente naye nga bakopi. Okay. Not my personal experiences. I see these people because some of them are my friends. Yeah. No sanga n'abalala ngabo be mugambye abayagala okweyambulira mu bantu. Yes. Bagamba simanyi omuki simanyi avumaganya ekyalo. Those things like you will find ntiaba is the Muganda. Avumisa ekyalo ompisa embi. Waliwo omusimanyi oba omu avumaganya ekyalo.
omulyamamba ali omu n'avumaganya ekika ekintu ekyo kwanze ndi muganda kati bye bintu bambi manyi obadde obuze karo yes so I think basangamu abantu abatonotono abakola ebintu then ne bagamba kati abagagga bonna okegera ate abantu abasinga okwogera ebintu babeera bagezaako okwetega omugagga n'abagaana ati ne basalawo olaba kiringa abasajja omusajja akukwana this is a personal experience omusajja akukwana nze omusajja tojjukira oli nali nkunyumiza oli omusajja yankwana nembeera nga ndikyaliwe nga sibikiriza nagenda ntagamba abantu nti no njira ogire oli mbijjukidde nagamba mbuno babiyita batya mbuno olyakulya n'olyakulya byogamba mbuno si just kundya mbuno I do what mukiyita batya ennaku zino escort oh hey you chuchu women yes you eat women your fellow women I said kubanga you've refused yaŋŋamba kati nokumanya nze kyovola banyumirwa nnyo okubeera n'abantu nga banyweddemu boogera amazima naŋŋamba bulungi muno twabuuza gundi nagamba teyakulya ne tubuuza gundi nagamba teyakulya ne tubuuza gundi yagamba wamuma kati yakitegeeza boosiba nabo I said nendowooza bw'asaaga ngenda owulira ekigambo kitambudde I said always eating her fellow girls wachigwako nno but I think I remember that rumor yes njijjukidde rumor olaba waliwo ekigambo kye bansalako kale waliwo ebigambo bye munsalako nembeerawo neŋŋamba kino bannange kankireke kiyite naye waliwo ekigambo nange ekinsanga nawe kinsaseko neŋŋamba my fellow girls nga you want to be sure kyovola nannaku zino eno bambi era buli muntu naddala mu abatera okunjogerako ebintu ebikyamu mutula mu kantu ne mungeya ebintu ebikyamu next time mumpeereze ku bulinkisi buneeno because nange ennaku zino nyumirwa nnyo okulaba ebintu bye mundowooleza waliwo omukazi ero akasagala mumwogerako yantaba buli mumwogerako andabikira bubi enewe akulemeddeko bulala musiiwuufu bulala alabika bubi nnyo by the way let me tell you nentegera nti hurt people at others depressed people love projecting and you like I'm thinking why are you talking about someone knows and tomumanyi tomumanyi ate nonakolaga mbu ali serious alina evidence tomumanyi namumanya nze namulaba nga ndagana sisima nze ndaba amanyi ge gabaga yellow does she even brush abatuna naye babeera batya ndabikira bubi mama yakukola ki ebiri nenga Lucas bam the useless one kati komaka mutule namwe mumugeye netugeya nedda so every time I see her mwena nemulaba nkulaba nekulaba no but Bambi me I understand terrible no she's in a midlife crisis so she's looking for what now attention no. Olaba abantu abamu munange bwe batuukamu ya point y'okukaddiwa ba becoming stressed okitegeera kati ali stressed ngomanye okubeera omukazi nga n'omusajja gw'ogamba gw'olina omuwaayiriza nga taliyo kati obeera stressed omuntu nabeerawo nga stress emutta olaba Carol nga smiling agamba is she smiling by the no because I understand where these people are coming from. She wanted to be like me. And it refused. Then that is what I am trying to understand. She started tying herself for new because you have friends. Simu abampe number. Size yajiko sijina na jina. Nena abantu wemunyigira abantu. One man's a continue. By the way, buli muntu ali eyonga njogerako mbadde nkusaba continue talking about me. Wekibanga kyo kintu ekikuwa emirembe ekikuwonya depression. Yogera. Yogera. Naye nze kyenyinza okukakasa nti olunaku lw'oli njogerako nonsanga nga siri mu mood. You will know why some other people don't talk about me anymore. You know why she's called Caroline Marcah. Numbers are really very important just because mwogera nnyo. Abamu tetwogera nnyo. Ngate abamu kufeta tumanyi kubo tetumanyi kubo ligenda ku court bwe buzibu. Akitegeera nga tebulina bwasu. Intention to sue. I'm not Suzanne's friend, so I don't know how to say sue. Naye tujja tuukayo. Tewali tabu. Just kyengeza kugamba.
No, one more away from that. If you know you're depressed and you feel like talking about me is what is going to help you, please do it. And don't forget to hydrate after. Yeah. You need a lot of water. Yeah. Kubanga ogena kweko yokadire ddala. But so if you're just broke, talk to me nicely. Oh, please. Naye batwaze kolachi bagasa abantu abachamu bagasa abantu abachamu ku account yenu nze nkubuulira but Valentine is coming. Yes, where is your boyfriend? If you're single, love yourself. Me, I've been celibate for some years. Ngasi having those things. I'm a good girl. Yes, last year netwala out. Nese wabimuli ebisibyekolera zengenda out nenonya abantu bali band netula. This time Valentine ya Saturday wonda bangani samya nga tudenze katoleta obugulu notola nange leave me alone. Then you okufuna omuntu before Valentine. But if you're there, you're a good man, eh? Ha, na ine dakani. Tiwali agenda kubeera single ku Valentine's Day. Abasajja tibagenda kubeera single ku Valentine's Day. Ba YouTube bafuka balimba. Bamanyi n'okwetemako ekigambo. I'm just saying, man. Baba bamanyi. Tubeera ntubatunie ntugamba. But Carol, you have been celibate for 2 years. I know what. I don't know me at all. I want to go to heaven. Kata business yageze ku heaven's gates nga bagamba mbwe kikuganyisiza okuyingira eggulu mukoro walimba eggwanga. Ndeka limba weka. Bewunya nnyo abantu bemagamba nti virgin they start saying a lot of words. Yo. Ole badeka no wese ni wese. Zayo banga kikwensho. Kati nasanze okwogera ebintu eby'ekisifu. Anyways, guys, please Valentine's so Day. Nice. Valentine's Day. Singles, those people are single, relationship, be single through and through. Love yourselves. Yes, but you people who are single at that time. And now you're watching and night time. At night time you're in relationships. My people. By the way, bantu mmene sifuna kiraba kya Valentine's manyo ngenda kwefweka. Nze simanyi nakumanya bannange kuba sikiraba nayo. Bakolenti. This pressure is not okay. I have never been this much on pressure. Like now, towards Valentine. Like this time round, eh? Banange, someone should send her. Last year nagwa mu love. You remember? Naye kati nze seekweka kati nze neekweka. Kyenkwagalako nti you believe in love again mangu. Sirina budde. Mbadde nga ntera bagamba nti nno you go akatima kateekayo mu circulation, then if they break it take a recycle, then okazeyo mu circulation. Naye simanyi omulundi guno because there is a certain pressure that people have put there for this time is Valentine. Tuwande tuvuganga buli boutique tugisangako ngoyeza red and black. That is not allowed. Gwelindako ku Valentine's ku macha bogendako mu kibuga ogenda kulaba couple nga zamba the red ne red. Red socks, red shoes, red heart. Baby wabeyo kale anonymous. Just send the flowers. Me, I will actually take a video. Osinike ebinya tosa bimpa. Baby pepe kuweleze. About in relationships, I'm praying with you that we get gifts. Yeah. And then Dokaro says don't remind your men. What I'm saying, remind that man. Remind him indirectly. But don't start those things of Valentine. But how about okumuterako kyoyagala kola list ogiteeka wonze. That's what I'm thinking. Me, I'm open, by the way. Me, I say my things. Because me, I love money, I love gifts, I love pampering, I love those things. Call me materialistic. The only people that call me materialistic are the people that cannot afford the things that I'm talking about. Those people that call me malaya, mbujagala nyo sente, gwatagala sente, lwachi okola, gwatagala sente, why do you even live? Why are you living and breathing? Let me be a malaya, but I enjoy my money. Dear men, you're only allowed to talk about gold diggers if you have gold.
And I noticed those men that always abuse us, we love money too much, we are liars. They are the ones who don't have money. Nina basajja babakula bannange temunyiga nnyo. Engeri gye mwatandise okunyiga si nnungi. Ataka wali ka comment ogenda mu bikulako ng'abadde ku mukene n'obuugi. Omwana akukuddeyo obusente butono otadde ebyapa byo ku internet. Si kirungi. Omuntu ali akwata mukene n'amuteeka mu buugi olowooza alina kyaba akyalowooza. Naye ddodo abasajja babakwana batiisa mukene mu buugi. Ati akukomentingako ngulaba ono malayo ogenda mu bikulako mukene n'obuugi nga yabigasse nga byanywedde n'alya. Ali mu kunywa omunanasi mu kaveera. But I'm going to make sure this year you change the circles of men. Menga tubagala nnyo. We wish you the best this coming Valentine. Yeah. And abagalana tubagaliza birungi byokka. Yeah. Naye akolomu make it different. On Valentine don't eat each other. Oh. You know, it's not a day for chewing yourself. Hey, if you are to chew, do it in the car, kitchen counter, balcony mulinye ku mabaati. Omate mwina balcony mteke ku kabalaza. Abafu baneiba bebamanyi. Karo. Oba muyimirire wakati w'oluguudo mutekeko double indicator. Nansi kombi Valentine eno mwana njagala kyasimwa. Coco, baby Coco, we love you. Remember, I told you we have those women with baby sausages, with hands that have sausages. You know those things. If you go on the Gunda, so we are going to scratch him. That stomach. Valentine, Coco. Nance Combi. But you guys, thank you so much for loving Kuku. Yes. I have known Kuku for, I don't know. So I love Kuku so much. So much. And yeah, we've come a long way. I love Kuku. That's why I call him baby Kuku. Always. Ate mwabawala abegondeza ku basajja abafumbo mmwe. Tukole batya. Baja bakuba erimu. Bagenda bakuba. But Kuku, we love you either way. We love you. Fetwagomadde ekyemisana tekishibwako. Nsimanyi ku list banzijako Kuku, but nga bwe ngambe nze ebigere ngenda bimassage. Tujja kudda after Valentine tubanyonyole. If you don't see me smiling after Valentine, don't bother. If you see Carol speaking alone, yagambye muleke. Ngomanya Valentine yamusaze. If you comment when I'm saying my things, I block you. Bye. Ngenda kuba mukambwe. Kaleba. Bunga I block you. Saka akunsinikirako. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Abakyala werezo omwira mbaine mbuto katonda yekyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabo mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Sakiba alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo banangaali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange